Kalama TV kya bulijjo bw'ogenda mu nsi oba owantu we boogera olulimi lw'otategeera, ekisookera ddala bwe boogera ne baseka olowooza bakuvuma. Bwe boogera ne baseka olowooza bakugeya. Ekiddako oyinza okunyiiga nga ne ky'onyiiga oyinza okwesanga nga tebakuvuma, oyinza okwesanga nga boogera byabwe n'omuntu aba alina okusekako. Ate era wayinza okubeerawo nga bali bakugeya oba nga bakuvuma kuba bakimanyi nti ebigambo bye boogera tobitegeera. Ne tubeerako ne bakadaama abategedde Oluwarabu ennaku zino nga beefuula abatamanyi Luwarabu. Omuwarabu n'ayogera ebigambo byonna oba amuvuuma oba akola ki naye Kadaama ne yeefuula nti tategeera Luwarabu. Kadaama gwe tulina leero ayagala kumanya ebigambo bino bye boogera birungi oba si birungi, bamuvuma tebamuvuma, bigambo bino bibeera bitegeeza ki? Tugenda kuwuliza voice note ye naye agamba ebigambo bino babyogera nnyo emirundi egiwera naye nga ye tannamanya Luwarabu kutegeera biki ebigenda mu maaso. Naye ye agamba embeera engeri gy'eriwo wakati we ne boosi we ne maama wa boosi we erabika ebigambo ebyo bye boogera ye ayinza okugamba nti si birungi, naye ayagala kumanyira ddala ku bakadaama ye alowooza obubi oba ebigambo bino si birungi nga babyogera. Katusooke tumuwulirize then tulabe engeri gyetusobola omuddamu. Abamanyi Oluwarabu bamuddemu ebigambo ebyo, ayagala kumanya ebigambo ebyo bitegeeza ki. Hello, Miss Kadaama TV. Kulamusiza nnyo ssebo, nkwebaza byonna by'okolera bakadaama bonna abali mu nsi z'Abawarabu. Webale nnyo, webale ddala kuba mbadde nga mpulira bangi nga bakwebaza nti obayamba ne bafuna amagezi ne basharinga ebizibu ebibayitamu. Kati nze nina ekizibu kyange kye njagala okunnyambako Mr. Kadaama. Ndi wano Dubai naye nina ennyumba gye nkolamu, naye ennyumba eno omukyala mufumbo alina abaana babiri ne kati ebiseera ebisinga abeera nnyo mu nnyumba ya maama we. Kati kasita bandeeta nga ndi eri ewa nnyina, nnyina nankinya nnyo ne mpeera nga n'ekyayi. Omwezi ogwo gwakatandika ne mugamba nzizaayo ku ofiisi kuba omukazi maama we katanjagala. Naŋŋamba nja kuzzaayo naye nga maama we buli wandabako bw'ati n'ayomba, ne mbeera ku bugubi, ne mbeera ku bunkenke, ne mbeera mu kweraliikirira buli kaseera nga ntya maama we. Ate nga ye talina kirowoozo na kimu kigamba muno agende abeere ewuwe nga buli kaseera alowooza kubeera wa nnyina. Ne mpita mu mbeera embi yonna. Kati ekyavaamu ne mugamba nsaba kunzizaayo, mukazi nannembanga ngenda okuzzaayo nkyolo eggulo ngenda okuzzaayo. Bali ne mbakubira essimu nti njagala kudda, ne bamugamba anzizeeyo. Jjukira yali tannankolera employment visa nga ndi ku visit visa, kati ngeri visa yange agimazeeko. Ne bamugamba nkolere visa ya mwezi gumu anzizeeyo. Kati n'akola ki? N'agaana. N'agaana tasobola kunzizaayo, mbu agenda kukola ki? Bw'agenda kusooka kusasula visa ya myezi 3 mbeere naye manya neetegereze wayitawo ebbanga nga walaba nga nsobola okubeera naye bwankolere employment visa. Neŋŋamba kale tewali buzibu kuba nali saagala kuzunga nnyo mu mayumba. Ennyumba ennungi oluusi ekulema okukola ki? Okutuukamu nga saagala kuzunga nnyo naye nkigumiikiriza. Nebbanga neefuta mu buzibu lwakuba najja balina ebigambo bye boogera bya Luwarabu naye ebigambo sibitegeera. Kuba nze olunaku natuuka ndi mu nnyumba ya maama we ne mpulira nga bayogera Wahedi Riyom, Sokol Wahedi, Mazen Beti, ebyo ebigambo nga tebibava mu kamwa buli kaseera. Beti Wahedi, Sokol Wahedi, Beti Wahedi, Sokol Wahedi. Okuva mu Maachi, kuba najja mu Maachi paka kati tebawummuzaako mimwa ku ebyo ebigambo nga bwe mbigambye buli kaseera. Bamala bakiddamu omukazi ngerangisa nibwamu naye oba tonjagala ndeka ngende. Omukazi yagaana. Omukazi egyo yakoleza visa. Kati bwamala okukola visa nga ne bemugamba okunzizaayo ampoliza kimu yayagala amusasula sente ze yakoleza visa alekante. Ekiwulira kati ne mbeera awo nga ndi mu bugubi. Kati neebuuza
buli kaseera kiki baba boogera bwe batyo simanya sakolwa hedi tarata y'omushiribeti bigambo bya Waarabu oyinza paka waliwo ababitegera ne banyambako tarata liyomu basi sakala basi shiribeti beti oluzuukuka nga batandika paka budesi oluzuukuka nga batandika paka kati mpulira bimazeeko emirembe kuba nali mpaliriza nga njagala mmaleko emyezi mukaaga amangi weza oba mu Novemba mmaleko emyezi mukaaga nsala amagezi engeri gye njawukana nawo naye mpulira nzitoolwaliddwa kuba sinawe ndiira mmere sinanywera mazzi mu kaseera baba boogera ebigambo badde nsaba babitegeera banyambeko kuba mpulira ebigambo bimalamu amaanyi nimba nga sisobola kukola balinga abalina omuntu naye nga tebamwagala wadde n'akamu kyokka ate bagamba veeti bamukazi ayomba n'akomayo kati nebikusoobera bannaye kigendererwa kyannema okutegeera